Butereevu ssaawa yakubiri program The Springboard olunaku olwaleero nze munnasingo Mary Namirimo tuli ne Sister Joyce Najjemba okuva ku ddwaliro ly'abakyala n'abaana e Mulago. Tugenda kwogera ku nsonga y'abaana abazaalibwa nga tebatuuse, nsonga ki eziviirako omukyala okuzaala omwana nga tatuuse, omwana oyo bw'azaalibwa alina kukwatibwa atya, ng'omuzadde olina buvunaanyizibwa ki, ate abaana bano bakula bwe bakula babeerera ddala ng'abaana abaazaalibwa mu mbeera eri nnomo, n'ebirala tugenda kuvaawo nga tubitegedde byonna ebikwatagana n'okuzaala omwana nga tatuuse, abaana abo be babikka. Era ndowooza Dr. Sokola muse kuba tulaba tube nga tutandikira awo. Tusanyusa okukulaba. Kale nnyabo neeyanziza nnyo maama okumpa omukisa guno okwogerako eri abantu baffe ku bikwatagana n'eby'abaana, naddala ensonga enkulu etulese wano okulaba nti abaana bano abazaaliddwa abalina ebibwamu nga Kamuli ye nnyabo. N'ekirala n'okutwala omukisa guno okwebaza eddwaliro gye nkolera Mulago Specialized Women and Neonatal Hospital okunteekamu obwesigwa okujja okujja wano okwogerako ne bannayuganda. Oyogedde ku Kamuli ye nnyabo. Ke kati ako Kamuli kwe kuzaalibwa okuzaala omwana oyo nga wa kyenvu, aba ne kale eya kyenvu, ne tumanya nti omwana ono alina Kamuli. Bingi nnyo ebituukawo, era abakyala abo bwe baba bazadde omwana oyo balina obubonero bwe balina okulaba bwe tubasomesa. Katono nnyo sister. Omwana aba wa kyenvu mu langi yenna omubiri oba sinaba kukitegeera bulungi? Tonaba kukitegeera bulungi, neyanza nnyo maama. Kakati omwana oyo bw'aba azaaliddwa aba ne kkala nga ya kyenvu, omulaba n'olaba ku maaso bw'ogabikkulako bw'oti nga gwe omusawo omutendeke, n'omubikkulako bw'oti ku kintu ekyo ekyeru, olaba omwana nga wa kyenvu. Ogenda okulaba omwana mu feesi ng'omwana naye wa kyenvu, oluusi n'omunyigako bw'oti mu feesi ne watwalawo akadakiika nga 3 omwana oyo kale eya kyenvu ng'ekola ki nga weeri. Kati n'ekirala Kamuli ono bw'agenda yeeyongera, omwana olaba nga mu kifuba afuuse wa kyenvu, mu lubuto, mu ngalo muno mwonna nga wa kyenvu, ne mu bigere ye nnyabo. Kamuli bubeera bulwadde? Kamuli buba bulwadde, buba bulwadde obukwata abaana abaakazaalibwa. Kakati Kamuli ono tumwawulamu nti omwana ono bw'aba yaakazaalibwa olunaku olwokusatu ekintu kino kibaawo, naye ekyo nga ffe abasawo tukitwala nti tekirina buzibu, naate bwe kigenda nga kyeyongera nga tetukikoze tetukijjanjabye, awo kigenda kifuuka ekizibu. Kati ne wabaayo n'ekirala Kamuli omwana nga yaakazaalibwa mu ssaawa 24 n'aba nga wa yero, kati obwo buba bulwadde bubi nnyo nnyo nnyo. So tukubiriza bamaama nti abaana bano baba balina okuba nga bajja mu ddwaliro, n'ekirala okujja okuzaalira mu ddwaliro ewali omusawo omutendeke ye nnyabo. Kamuli ava ku ki omukyala okuzaala omwana? Omwana okuzaalibwa ng'alina Kamuli kiva ku maama oba obulwadde buba bulumbi mwana? Neyanza nnyo nnyabo omutesitesi. Kati obulwadde obwo kwe buva nja kugamba nti omwana ono bw'aba azaaliddwa oluusi kati nga bwe tugambye abaana oba abatatuuse, ekibumba kino kiba tekinnaba kukula bulungi, okulaba nti tuba n'obutoffaali, omusaayi ogwo tuba n'obutoffaali nga bwe nandikiyise, nti oluusi obutoffaali obwo bwe buba nga buli bungi mu mubiri, ekibumba kino tekisobola bukola bufulumya bwonna. Kati mu kulabika bulabika nga omwana afuuse wa kyenvu ku maaso n'olususu nga bwe nkunnyonnyodde ennyabo. Kati n'ekirala oluusi omusaayi gwa maama n'omwana nga tegukwataganye bulungi, kati omwana ono n'aviiramu okuba ng'afuna kale eyo eya kyenvu. Obulwadde obwo bujjanjabibwa ne buwona? Ennyabo obulwadde obwo babujjanjaba naddala nga bulabiddwa bukyali. Era tukubiriza nnyo bamaama nti omwana tulina okumulaba tukebedde ku maaso, era bwe bumu obubonero bwe tusomesa bamaama nga bazze mu ddwaliro ne tubagamba bannange obubonero obubi Kamuli, kabonero si kalungi, era wonna w'okalabira jangu mu ddwaliro ennyabo.
kitwala bbanga ky'okujjanjaba obulwadde obwo ne buwona kubanga waliwo endwadde ezirumba abaana ng'agenda kubeera ku ddagala paka kati ng'omwana azaaliddwa ng'alina sickle cell nti agenda kubeera ku ddagala lutentezi. Obwakamuli bwo buwonerawo? Obwakamuli nga bwe nakunnyonnyodde nti waliwo obujja tugeze ng'obutubuyita bulungi si bubi, era omwana bwe tuba tubulabye ng'obudde bukyali buwona. N'ekirala newabeerawo ne buli bwe tugambye okuleka ng'omwana omusaayi tegukwataganye bulungi n'ogwa maama, nabo basobola obujjanjaba bwe kiba kiyanguliddwa mangu okulaba nti baba bakyusa omusaayi ogwo. Oluusi n'omuteeka mu byuma, kati nga ffe Mulago Women's Hospital tuba n'ebyuma ebya advanced, abaana abo tubateekamu ebiba nga bibakuba kale eyo kubanga ekola ki ng'eterera bulungi yennyabo, naye nga buwona, buwonera ddala bulungi. Bwe mba si bujjanjabye, oba tobujjanjabye omwana ono aba ajja kufa olw'ensonga nti obulwadde buno bukula, bwe bukula ne bugenda ku bwongo. Ate tumanyi kirungi nti obulwadde buno obwongo yeyingini nga y'omuntu bukosebwa, ne tusanga ng'omwana ono tayonka bulungi, mugonvu. Omwana ono ne tusanga ng'oluusi yeesika, ne tusanga oluusi omwana ono nga buli kaseera aba yeebase, abeera awo tayonka. Kati n'ekirala era ku nkomerero omwana obulwadde buba tebujjanjabiddwa bulungi kufa yennyabo. Kamuli yeewalika? Kamuli yeewalika olw'ensonga nti omukyala bw'aba azze mu ddwaliro ng'ali lubuto, tukebera ebintu ebyo byonna ne tulaba omukyala blood group ye eri etya. Kirungi nnyo abakyala okujja okunywa eddagala nga baakafuna embuto, tukebera ebintu ebyo byonna mu musaayi ti blood group ndi bwe nti kakati nga gwe maama nyinza okubuuza gwe iyo ogimanyi blood group wangi? Ngimanyi. Ekyo kirungi kizzaamu abaana. Kati ekyo kye tukubiriza abakyala nti baba bazze mu ddwaliro nga ffe abasawo abatendeke ebyo byonna tubikebera ne tumanya mukyala Mary blood group yo eri bweti. Naye oyinza okwesanga nti blood group ey'amaama ndala nnyo n'ey'omwana ali munda. Kati omwana n'azaalibwa n'obuzibu obwo obw'omusaayi nga tegukwatagana bulungi. Groups ziba zirina okukwatagana? Ziba zirina okukwatagana, maama n'omwana. Katugeze wabeerawo obwo obutoffaali, katugeze kati lino ly'ettoffaali eddene, ne wabeerawo n'akatoffaali ako akatono kale ke twandiise rhesus factor, simanyi bwe nnyinza kannyonnyolamu. Naye kati ako akatoffaali akatono kakwata ku ttoffaali eddene, ke katulaga nti maama bwe baba bamaze omukebera omusaayi blood group ti ali rhesus positive oba ali rhesus negative. Rhesus negative muba mutegeeza ki? Nti takwatagana na... Kati tugeze maama ali rhesus negative, ate omwana gw'alina munda ali rhesus positive. Kati obutaffaali obwo bulwanagana, n'osanga ng'omwana ono omusaayi agenda kuzaalibwa. Omwana bw'ati omuzadde ayinza okusanyuka nti nzadde omwana muzungu, omwana mweru alabika bulungi. Kyoyogedde kituufu, era abakyala tubabuulira nti oyinza okulaba omwana kala ng'eyo gye mulaba noga nti nzadde omwana omuzungu, kumba omwana mulwadde. Era tubabuulira nnyo kale eyo si nnungi n'akatono. Oyo yero, yoyo kyenvu gwe bayita kamuli. Obadde okyatubuulira wali we mutegeerera nti engeri gye tusobola okwewalamu omukyala okuzaala omwana alina kamuli nogaa ku lubuto omukyala bw'ajja mumukebera omusaayi kiyambako nnyo. Aba alina kukola biki okwewala okuzaala omwana bw'ati? Kati byalina okwewala omukyala ng'oyo ow'olubuto kujja mu ddwaliro, abeere n'abasawo abatendeke, babe nga bamukebera nga bwe tugambye omusaayi. Kati n'ekirala ne bakebera n'obwo obuwuka obubeera mu musaayi, kubanga bye bimu ebireetera omwana ono okufuna kamuli oyo. Kati omukyala ayinza okuba n'obwo obuwuka bwe twandiise infections mu luzungu, buli kimu omanyi infection kyo kyafuuka ki? Kyafuuka kitundu ku bulamu bwaffe. Infection. Kati abakyala baba bazze mu ddwaliro tubakebera mu musaayi ne tulaba nti omukyala talina buwuka obwo obugenda kuleeta buzibu ku mwana, obunaatuviiramu kamuli yennyabo. Kati oluusi n'ekirala oba oluusi omwana azaaliddwa nga tatuuse, kubanga ekibumba kiri kiba tekinaba kukola ki? Kula bulungi. Ate nga tumanye ekibumba kino kikola omulimu okusengejja obukyafu obwo
obugenda okulabikira mu mubiri omwana ku lususu afuuke wa kyenvu ne mu maaso. Obulwadde buno tebuli connected ku ndya ya mukyala wa muzito, endya gy'alyamu, engeri gy'exercisingamu, engeri gy'atambuzamu obulamu bwe obwa bulijjo? Ekyo si kituufu, tekijja kukwatagana na byakulya yennyabo. Otugambye obubonero ki omukyala kwalabira ng'ogyeko langi? Yennyabo. Bubonero ki obulala? Kati obulala obubonero bwe tulaba omwana okuba nga tayonka bulungi nga munafu, buli kaseera aba yeebase. Ekirala omwana okuba nga yeesika, omwana okuba n'omusujja n'omukwatako ng'omwana ayokya. Kati ekirala omwana ono tugeze ekirira kino kimaze okukutukako ne kisigala nga kikyawunya, takirongoosezza bulungi, obuwuka buba muli, nabwo tugambye buleetera ekizibu kino okuba nga kikola ki nga kijja yennyabo. Bulwadde nga bw'amaanyi obwo. Bulwadde bw'amaanyi bwo. Era tukubiriza bamaama abalabirira abaana abazze mu ddwaliro okusapootinga omukyalo oyo babe nga bamukebera ku bubonero obwo bwe twogedde. Kwegamba yennyabo. Olina ky'ogambye ekya blood group obutamaakinga? Nennyabo. Kyate kikwataganira wa ku bulwadde? Tetukwataganye ndi wa tugeze ndi wa omwana tasse wa o. Kyo kikwataganira wa ku kuleeta omwana ono okufuuka kyenvu? Kati we kikwataganira nga bwe tunyonnyodde, tugeze omukyala ali resasi negative nga bwe nkinyonnyodde. Ettoffaali liri eddene erya maama nibeerako n'akatoffaali akakatono ke ka resasi kaba kakutte kuli bwe kati. Kati bwe bakatesitinga ne bakalaba ne bakakebera nga kali negative, kyekyo kivaamu okusinziira nti maama resasi ti negative. Kati omwana naye bw'abanga naye azaaliddwa ne bamukebera resasi ye ng'eri positive, awo we tugambira nti omusaayi tegukola ki, tegukwatanye. For example omwana oba maama ali A oba omwana ali O oba B, ne tugamba eyo resasi A BO incompatibility mu luzungu, nti omusaayi guba tegukola ki, tegukwataganye bulungi. Buli mwana lwatakwatagana ne maama ateeka aba alina okulwala kamuli, oba waliwo obutakwatagana naye omwana n'aba mulamu? Ezo chances ziba nnene nnyo okuba nti omusaayi nga tegukwataganye. Ky'ofa olaba tukubiza nnyo bamaama okubakebera ne bamanya blood groups. Yes. Enzijjanjaba eno eri etya? Bwe tutunulira ku mwana azaaliddwa nga tatuuse, abazadde balwa nnyo mu ddwaliro ne mu kubikkabikka omwana ono. Omwana ow'akamuli ye enzijjanjaba ebeera etya? Ogambe muyina mwenge mulago, muyina ebyuma bye muteekamu omwana ne bimukuba ne bikyusa oba ne bikyusa langi. Prosesi y'okujjanjaba omwana w'akamuli eri etya? Kati prosesi si ya lukonvuba nnyo? No, si ya lukonvuba maama. Kati kansoke nyongere n'okwongeramu okuwabulwa nti oluusi abaana bano bwe baba bazaaliddwa tugeze omwana azzeeyo ewaka nga bwe twagambye nti waliwo kamuli omulungi, waliwo kamuli omubi. Awo nawo saategeddewo bulungi. Omulungi wagambye ono alabikira ku lunaku olwokusatu yennyabo, omwana amaze okuzaalibwa. N'azaalibwa nga kkala nnungi naye mu gy'agenda yeyongera nnaku ssatu n'aleeta kale ye ya kyenvu. Aba mulungi oyo? Oyo tabeera mubi, taba mubi. So kakati enzijjanjaba eyaffe tugeze omwana afunye kamuli omulungi nga bwe munnyonnyodde, oluusi tubagamba omwana ono okumwanika mu kasana. Kati njagala kunnyonnyola engeri enzijjanjaba. Kati omwana omukyala ali waka alabye ng'ekyo, tumugambye omwana mukole ki, mwanike mu kasana akakookumakya. Mbadde manyi omusiibyamu. Nedda akakookumakya tugeze omwana ono tumwambula ne tumuleka mu pampa ne tumusibako ne ku maaso layiti eri ereme kumukuba mu maaso, n'omwanikako bw'omuteeka sayidi eno eddakiika nga 3 n'omukyusa sayidi eno okumalako ennaku nga naawe maama bw'omonitalinga. Naye bwe tubeera mu ddwaliro omwana ono n'ajja ng'obulwadde bweyongedde, bamuggyako omusaayi ne balaba ddala obulwadde buno buvudde ku buwuka obuli mu musaayi bw'omwana oba obulwadde buno buvudde nti omukyala omusaayi tegwakwatagana bulungi. Kati tubeera n'ebyuma bye bayita phototherapy. Omwana ono ne tumuteekamu ne tumwambulira nga bwe mbadde nkugambye process eyo, ne tumwanikamu ekitaala ekyo kiba kya bbulu ne kimukuba ne kiba nga kimenyaamenya substance eyo kale gye twandiyise bilirubini.
simanyi ng'ekibwenyiza kinyonyolamu mu Luganda propala omuntu okitegeera. Katono nnyo Sister Najjemba, omukyala ng'ayanika omwana ono kirina kutwala bbanga ki? Amwambula n'amwanika okumala ekiseera kya bbanga ki? Twandigambye okumala wiiki ng'emu ku makya n'olweggulo n'akakasana ak'olweggulo. Omwana tayita mu mpewo ng'awe yambuddwa? No, omwana bw'abanga akuze aba tasobola kubeera ali affected n'eyo empewo. Kubanga twagala Kamuli oyo omulungi ajja ku nnaku nga 3 ng'omwana azaaliddwa. Oyo omwana aba akyali muwere. Aba akyali muwere naye tulaba nti ebitundu bye biba bikuze bisobola okubeerawo. So oba olumu tubagamba omukyalo oyinza okutula mu kisenge kyo ku kitanda kyawo ku ddirisa ng'empewo si nnyingi. N'obanga omwambudde n'omulekamu pampa n'omubika ne ku maaso n'omwanika mu kasana. N'omwanika wabweru? No, mu kisenge kyawo ng'otudde ku ddirisa ewali eddirisa awo. Mbadde manyi omusana gwa kumutwala wabweru no. Waliwo akakasana ak'okumakyawo akajja ku makya ssaawa awo nga 12 kitundu ssaawa emu. Oba omwanikira mu nnyumba? Ng'otudde ku kisenge kyo bw'otyo otula mu kisenge kyo ku kitanda n'omwambula bulungi ku ddirisa. Kubanga eri abamu abalina amadirisa awo ng'omusana guyitamu bulungi akasana ako. Bwe mufulumya wabweru? Nakyo tulina buzibu naye lwakuba kale nga bw'ogambye nti empewo esobola okukola ki? Okukusa omwana ono. Process eno ey'amaama okwanika omwana teyinza kulwaliriza bulwadde? Embeera ate neesajjuka busajjusi mu kifo ky'okudduka amangu mu ddwaliro wali, nze ndowooza kiba beta bw'aba amuleese bulesi mu ddwaliro. Yes, kyandibadde kirungi naye oba olumu abakyala basooka ne bakola ki? Ne beesisiganyiza ne babeera ffe tugenda kunoga eddagala lyaffe ery'ekinnansi ligenda kukola ki? Lijja tukolera omwana ono tube nga tumuwa tulifumbe tumuwe yennyabo. Naye nga tukubiriza nti kasita tulaba akabonero ako nga bwe twagambye nti kabonero kabi, it is a danger sign mu baana. Omwana mutwale mu ddwaliro abasawo abatendeke bamukebere bulungi. Obubonero watugambye langi eya kyenvu, omwana okubanga tayonka, abeera yeebase, akaabakaaba, talina maanyi. N'okwesika. Kamuli omubi yajja wali oluvannyuma lw'essaawa 24. Oyo ye mmukwata mutya? Kaakati oyo omwana nga yakazaalibwa kubanga ewaffe abaana baba bazaaliddwa tubasiibula oluvannyuma lw'essaawa 24. Era mu luvannyuma lw'essaawa 24 ezo tuba tumaze okukebera omwana ono ali atya. Bwe tusanga ng'ekintu ekyo weekiri Kamuli aba alina kugenda mu nasale gye tuyita NICU, Neonatal Intensive Care Unit, gye bagenda okwongera okumwekebejja bamukebera omusaayi bamuteekemu ekyo ekitaala nga bwe tugambye. Oluusi oba olumu tumaliriza ng'omusaayi bagukyusizza ogw'omwana oyo completely ennyabo. N'abanga gwe yazaalibwa nagwo tugufuna tugenda ne tugulaba mu laabu kubanga tuba n'omusaayi ne tulaba nti blood group ekwatagana n'ey'omwana. Kati balina engeri gye bakikolamu nga bo. Munasale yayinza kumalayo bbanga ki? Sijja kugamba nti bbanga ki naye kisinziira engeri omwana gy'aba arespondinze because buli muntu alina engeri ye gy'akola ki? Gy'arespondinga. Yes, oyinza okwesanga nze nnyinza okurespondinga mu nnaku 3 kwate n'orespondinga mu weeks nga 2. Yennyabo. Kiyinza omuntu alira ng'omwezi bwe tuba tugeraageranyizza. Ekituufu siyinza kugamba nti kijja kusinziira. Kale, program The Springboard ekitundu ekisooka tukikomekereza tugendagendako katono nnyo mu Bulango tukomewo n'ekitundu ekyokubiri tukyali ne Sister Najjemba Joyce okuva ku ddwaliro ly'abakyala n'abaana. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu ku ddakiika ku ssaawa 2 n'eddakiika 40 tugenda kuba tuta amasimu oyite ku nnamba ezinaaba ziteereddwa ku screen awo osobole okubuuza ekibuuzo kyo twogera ku ndwadde ya Kamuli. Omwana alabika nga wa kyenvu oyina kumukwata otya, obulwadde oyina kubujjanjaba otya. We tugendedde mu kuwummulamu nga musawo atubuulidde nti waliwo Kamuli gwe bayita bo ng'abasawo omulungi y'oyo ajja ng'omwana azaaliddwa oluvannyuma lw'ennaku 3. Oyo nti aba mulungi asobola okujjanjabika obulungi n'awonera ddala bulungi nnyo. Ate owoobulaba atugambye y'oyo akwata omwana oba alabika alaga obubonero ng'omwana azaaliddwa essaawa 24. N'atugamba waliwo enzijjanjaba 2 osobola okutwala omwana mu ddwaliro abasawo bo ne bamwejjanjabira
oba omwana ono bw'abanga Kamuli alabise ku nnaku 3 osobola gwe wennyini omuzadde okwejjanjabira omwana ng'oyita mu kumwanika omuteekako mu kasana k'okumakya n'akoolweggulo okumalira ddala ebbanga nga lya ssabbiiti nnamba omwanika oludda ne wayita eddakiika 3 n'omukyusa naye awo twagalira ddala musawo atubuulire bwe mba mu prosesi eno ey'okwanika omwana wange biki bye nnina okwegendereza. Neyanziza nnyo nnyabo omutesitesi Mukyala Mary. Abatulaba bannange kye tusaba nti omwana ono biki bye tulina okwegendereza. Twagala okulaba nti omwana ono bwe tuba tumukutte tulina okuba abakyala abayonjo kubanga tulaba nti engalo zino zireeta obulwadde mu mwana. Twagala okulaba nti engalo nnungi ozinaabye bulungi sabbuuniwo n'amazzi n'okwata ebbeere n'oyonsa omwana ono. So obuyonjo kintu kikulu nnyo. Buli lw'oba ogenda okuyonsa onaabe engalo ne sabbuuni olyoke okwate ku bbeere. Ye maama. Batubulira n'okunaaza ku mabeere. Okunaaza ku mabeere bw'oba onaabye ku makya ng'era bw'onaaba bulijjo ekyo kiba kimala. Kiba kimala mu mazzi. Yennyabo n'onaaba bulungi omubiri gwo. Naye bwe mba ndijjayo. Gwe bw'oba olijjayo kubanga oba omaze essaawa nga 2 ogenza okutte ku bintu ate ova eri okutte ku bbeere omwana agenda kuliyonka akawuka akaleki akasanga wano ku bbeere omwana akafune tube nga tukola ki tufuna obulwadde. Okuuma obuyonjo kintu kikulu nnyo. Kati n'ekirala omwana ono tugeze tumutadde mu kasana nga bwe tumunnyonnyodde twagala tulabe nti kale embeera nnungi si ya mpewo nnyo naye nga twagala omwana ono okube omwambazizza pampayo omubise n'amaaso obulungi omwambazizza akakoofiira ne kabikka ku maaso ennyabo. Kati n'ekirala omwana ono bye tulina okulaba kwe kumuyonsa kubanga gy'akoma okuyonka omwana ono afuluma afuka era akola pu. Obulwadde obwo mwe bufulumira oyo nga gwe twandisaani Kamuli. Omwana gy'akoma okulya n'okufuluma kiba kituyambako naye omwana bwe lwatafuluma bulungi kyova olaba nti olususu luba lwaki lulabikira mu lususu olwo mu maaso omwana n'abanga wa kyenvu ennyabo. Sawo n'abakyala bajjukize nti toteekawo omwana ate gwe n'omuvaako n'ogenda oyoza ebintu n'odda mu kuwaata omwanisa eri. Nedda kino kitwala ddakiika ntono nnyo. Dakiika nga 3 ku ssaawa omukyala atuulewo atuule amwanika omwana amale amuzzeeyo maybe ayinza okuba nga akyebase yamuzzeeyo mu kitanda kye akole ki amuteeke naye omwana ono bw'aba amwebasizza titwagala mwana kumubikka nnyo twagala omwana baba bamubisa obusooka bukoma mu bulago kasita omuteekako akakoofiira n'omwebasiza ku ludda. Kati n'ekirala at least luvannyuma lwa ddakiika 3 genda okyekinge ku mwana ono olw'ensonga nti oluusi bazuukuka nosanga omwana nga yeebisse tassa bulungi ne tumaliriza ng'ebintu si birungi. So tobeereyo ng'okola mirimu noweerabira omwana. Omwana alwadde Kamuli aba yeetaaga okuba nga tomubikka nnyo kubanga ate obwana obwo buwere tuba tutya nnyo empewo okubayitamu. Oba ekyokumwambula kikoma wano bw'oba obadde omwanise bw'omuzza munda osobola omwambaza. Kati ekyokumwambula kikoma wano nga tumwanise mu kasana bw'aba avuddeyo mwambaze bulungi engoye ze nga bw'alina okuzambala overall ezo then omubikkeko n'obugoye obusaanidde tomubikka ngoye nnyingi olw'ensonga ate omwana olwo bw'onaamubikka ennyo agenda kwokya. So abakyala tubakubiriza tobikka nnyo omwana wamugulira blanketi ye ate naawe omubisse mu buliri bwo n'omuteekako n'eyiyo gye weebikka kwegamba omwana n'atuuyana ebbugumu ne libeera pitirivu nnyo. Tumubikka engoye ezisaanidde. Waliwo abalowooza nti Kamuli ava ku kuba nti taata w'omwana ono alina engeri gye kiyite nti oba ti aba yamusobya kwe kuvaayo nga wa kyenvu. Neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo Mukyala Mary. Obwenzi bwa taata bulina we bukwataganira tebulina si kituufu olw'ensonga tugambye obulwadde buno buva nti omwana ono bw'aba azaaliddwa nga ffe abasawo ne tulaba nti obutofaali bw'omwana ono oluusi tebukwataganye na bwa maama.
kugamba science ali eyo talina wakwatagana na taata okuleka maybe taata kyenandigambye kuba tugambye ebimu ekireeta bwe buba obuwuka buno infection obw'omusaayi ng'omwami maybe atambudde atazze n'abusiiga maama ne bwanga buyingira omukyala ne butuuka ne ku mwana omwana n'azaalibwa ng'alina infections ezo obulwadde yennyabo naye nga kiri nti omukyala bw'aba n'olubuto omwami we n'ayenda alumwa nnyo ebisa bingi naye nga tazaala. Ekyo si kituufu ekyo yennyabo okigaanidde ddala ekyo sikinaako abatulaba ku KTV amasimu ge gugolaba ku screen yo kogenda okuyita oyiseewo ekibuuzo kiva ku ky'omukyala okuzaala omwana owa kyenvu ayina kamuli nga kamuli tumulabira ku bubonero ng'omwana langi y'okufuuka n'abeera wa kyenvu mu luvannyuma lw'ennaku nga 3 oba oluvannyuma lw'essaawa 24 omwana n'afuuka langi tayagala kuyonka abeera akaaba yeesika abeera yeebaseebase n'ebirala nga musawo bw'abyogedde. Yita ku ssimu ezo tusobole okuba nga tuwuliziganya butereevu. Producer oyinayo ali ku ssimu. Hello KTV. Hello. Musawo ng'ogyeko okujjanjaba endwadde y'akamuli. Enyawo. Eddwaliro ly'abakyala n'abaana Mulago likola ki? Buweereza ki obulala bwe tusuubirayo? Obulala bwe tusuubirayo nti tulaba abakyala maybe abafuna obuzibu mu butafuna mbuto ennyabo. Tuba ne kiliniki badokita gye bali abakugu ne bajja ne bakwekebejja. Lwaki tofuna lubuto? Lwaki tofuna lubuto? Oyinza okwesanga oli yazaalako omwana omu n'amala emyaka 10 kati abakugu gye bali naye nga twagala kapo ejje bajje babiri babakebere kubanga oyinza okwesanga omwami yatazaala byonna nga famire yonna olukongole lutadde mu mukyala. Kati twetaaga abantu bombi ne bajja abasawo ne babekenneenya. Hello KTV. Hello KTV. Hello. 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 Masimu galeka gataataaganyemu. Mwekebejja abafumbo oba abaagalana mu nsonga y'okuzaala. Abakyala abazadde abaana batatuuse ennyabo nabo mubabikkira ddala. Abaana ababa batatuuse nabo tuba n'ebyuma bituyita incubator. Biba birungi. Hello KTV. Hello. Hello. Hello Kingdom TV. Hello. Producer ndooza amasimu gaganya batugerekereze. Wadde kyatugamba services kyendala. Tugambye okubika abaana abo abatatuuse mu byuma byaffe ebyo bya incubator yennyabo. Obuweereza busoboka. Obuweereza busoboka. Busoboka. Nekisaakubuuzizza wale nti omukyala azadde omwana we n'alwala kamuli. Bw'aba aleese omwana ono ng'amuleese awo ku ddwaliro. Empeereza zisoboka eri buli muzadde kubanga ekiviirako abazadde okulowooza nti kannoge waakiri omululuuza ng'agezezzaako naye ng'obujjanjabi buli expensive. Neyansanya ekibuuzo ekyo ffe nga ffe eddwaliro tufa nnyo okulaba nti omulwadde ono azze mu ddwaliro afunye services ebya ssente bijja luvannyuma wadde eddwaliro lyakusasula ssente era tufaayo okulaba nti empeereza yeesooka ennyabo. Kasente ko kasoboka. Abakasobola weebali. Abakasobola n'abeera takasobodde naye aba takasobodde. Badde kyatumenyerayo ku services endala ze mukola muli okwekebejja abaagalana n'abafumbo abatasobola kuzaala, abaana abazaaliddwa nga tebatuuse, okubalabirira, okusomesa ndooza n'atinento. Abakyala era bwe baba bazze ku makya bafuna emisomo egyo
ne tubabuulira biki bye balina okukola nga bali mbuto ennyabo, era n'ebimu bye tusomesa bwe bubonero obubi. Twemfasayizinga nnyo obubonero obubi olw'ensonga nti buli lwokafuna obeera otegeeza ki? Kati tugeze omukyala wa lubuto afunye omutwe nga gumuluma, agwa panado naye teguwona, tamanyi puresha bwefaanana. Kati omukyala akabonero ako tekaba kalungi. Omukyala okuba ng'afuna omusujja ng'alwalirira, omanye eri abakyala bagamba olubuto lwakagwamu, naaba ng'afuna olusujja olwo tatereera, abakyala abo tubagamba bakole ki? Bajje mu ddwaliro. Oluusi eri abakyala abasesema ennyo ate ne kiyitirira, okusesema waliwo okubaawo naye waliwo we kiyitirira ennyo ennyo. Abakyala abo twagala babe nga bajja mu ddwaliro. Omukyala okuvaamu omusaayi ng'olubuto terunnaba kutuuka, kabonero kabi ennyabo. Ekirala akuvaayo amazzi amakyafu mu bukyala bwaffe, nako tekaba kabonero kalungi, kuba ntugambye omwana ono bwe tuba tetumujjanjabye obuwuka buli ate buva eno mu bukyala bwambuka ku mwana, buba bujja kutuleetera ebizibu nga bituva okunnyonnyolako kamuli oyo. Obubonero obwo obubi ebiseera ebisinga buva ku ki? Tugezeho omutwe guluma nnyo, omukyala ali lubuto alumwa nnyo omutwe. Obubonero obwo obubi tugamba, omanyi omuntu bw'ofuna olubuto omubiri gukyuka, teguba nga guli ng'omuntu atalina lubuto. Kugamba wabeerawo enkyukakyuka mu mubiri, oluusi immunity yo ekendeera. Kati akantu konna akajja kaba kakukuba, kitegedde. Tetuba nga twemfasayizinga kuba nti olidde bulungi, emmere yo eri balanced diet nga bwe tuginnyonnyolako. Kyembadde ngenda okubuuza nti omukyala w'olubuto aba alina kulya biki? Oli abeera n'obuto ne bamugamba togeza n'onywa obuugi, obuugi tobunywa, obuugi bugenda kugeza omwana, ate nga ye muli abuwulira abwagala. Weesonyiwa ennyama, ennyama eyo ojja ku waliwo yaŋŋamba nti bw'olya ennyo ebyenda ng'olina olubuto ogenda kulumwa nnyo ebisa ate nga tozaala. Kati omukyala aba alina kulya biki? Omukyala tukubiza omukyala okuba nga alya balanced diet. Tulina emmere ezaamu amaanyi, kubanga omukyala ono talina kuba buli kiseera nga yeebase. Tulye ku kawunga kaffe, tulye ku muwogo waffe, tulye ku matooke, abalya ku kalo. Emmere yetukola ki? Akawunga tekagezza omwana. Tetujaga nti kajja kumugeza, naye lya. Tetwagala kuba nti buli ssaawa weebase, obeere n'amaanyi. Tulina emmere ezimba omubiri nga bw'ogambye nti ennyama, oluusi ekijanjaalo, oluusi kale eri abakyala bagenda ne bakanda abaami, nze ngenda kulya nnyama, njoya nnyama. Abajjaayo ya. Ng'ate oluusi tagisobola, naye bw'olya ekijanjaalo kyo olidde kawo. Kankubuulire Sista Najjemba, omukyala w'olubuto bw'aba ayagala ekintu aba tannakifuna tatereera. Kituufu, naye ate tojja kukanda musajja. Aginoonye. Oyagala bbe. Tajja kubba naye abalala bagijjawa. Kale kakati abakyala nga bwe baba baze mu kiriniki ewaffe tubasomesa nti ennyama bw'oba togisobodde, ekijanjaalo kikola, kamukene kakola bulungi n'okafumba bulungi n'okawuuta. Saagala kawunyirwa lusu, kampunyira bubi. Kale tulye ekijanjaalo, tulye ekinyeebwa, ennyabo. Kati oluusi twagala okuba nga tulya ebibala. Buli lunaku twagala buli lunaku omukyala lyayo ku lyenvu, lyayo ku nnaanansi, lyayo omuyembe. Ekibala kintu kikulu nnyo, kirwanyisa obulwadde. Miyembe bw'ogyogera oli akwata omuyembe gwe nassaako omunnyo. Tekigaana kasa kibanga kibala ennyabo. Exercise y'ab'embuto erina kubeera eti? Exercise waliwo osanga basitudde obuzito. Exercise nnungi naye ate waliwo eyitirira ng'egenda kukosa olubuto. Naye nga twandyagadde omukyala okolako ku exercise, kola ku mirimu gy'owaka, longoosa ku nnyumba. Kale oluusi tetubagamba nnyo okutama, naddala embuto nga zikuzeeko. Oyinza okufunayo ko zino squeezer ziba n'omuti, n'oba ng'osiimula bulungi nnyo n'oyoza ebintu byo. Oluusi otudde ewaka ku bbaafu ku ntebe n'oyoza engoye z'awaka. Kubanga obuvunaanyizibwa tolina bukola ki? Busuulirira nga maama wadde oli lubuto. N'okolako ku exercise entonotono. Omukyala akosebwa atya bwe yeebaka ennyo ng'alina olubuto? Tetwandyagadde mukyala kwebaka nnyo kubanga ojja okuma okwebaka amaanyi gakuggwaamu. Naye weebaka ekisaanira, at least weebaka essaawa 8 olunaku, mu ssaawa 24 at least weebaka essaawa 8 ku 10. Ezisigadde beerako kyokola, oleme kwebaka nnyo.
kale musawo tugenda kusiibula mu bugambo bw'obusembayo kiva ku ky'omukyala w'olubuto okugamba nti nze gundi oyo yantama bannange simwagalira ddala olubuto lwange terwamusiima nakyo kitundu ku b'embuto oba musangibwamu n'omuntu nga mbeera ze za lunkulu. Ekyo kituufu kubanga nga nange ndi mukyala muzadde nakifunako. Nakifunako ng'ola ng'omuntu oyo tomwagala kwegamba mbeera ekyuka nga bwe nkugambye nti olubuto luno lukyusa wabeerawo obunyusi obwo twandise hormones zikukyusa mundu kwegamba n'oba mu nsi yo ng'ogamba nti abalabi bannaffe abatulaba neeyanziza nnyo. Tetwogedde ku buvunaanyizibwa bwa mwami ku mukyala w'olubuto. Obuvunaanyizibwa yaneeyanza twandyagadde nti omwami ono omukyala bw'abazze mu ddwaliro muwerekereko. Ate n'ekirala minisitule yatukakasa nti omukyala bw'ajja n'omwami betusooka. Sina kyakujja buzzi mu ddwaliro omukyala mubeererewo ne bwe wabeera waka muyambeko. Ekyo kituufu nyera tubagamba abaami okubayambako ku mirimu egyo. Tusiibule musa. Kale so bannange balabi bannaffe abalaba Kingdom TV tuli wano ku musomo gwe tusomyeko ogwa Kamuli n'ebirala naye kye tukubiriza nti omukyala nga waakafuna olubuto jangu mu ddwaliro tukukebere tumanye biki ebitambula mu mubiri gwo omusaayi gwo guli gutya obulwadde obwo obuuka tubukebedde. Ekirala omwana ono bw'oba waakamuzaala musaawa emu muteeke ku bbeera ayonke olw'ensonga omwana ono gy'akoma okuyonka n'okufuluma kali ke tuva okusomako naye bw'oba tomuyonsezza tekajja kufuluma kagende nga kakola ki nga keeyongera. So okujja mu ddwaliro kintu kikulu nnyo okujja okulaba abasawo abatendeke omwana ono bamukebere balabe eddala kino kiki ekyetaagisa bino bye byetaaga okujjanjaba omwana oba tumutadde mu kyuma oba bamukyusiza omusaayi kwegamba abasawo bo baba ne skills zaabwe zibalabirako. Kale musawo kabadde kaseera kalungi naawe tweyanziza byonna by'otuyigiriza. Program the Springboard olunaku olwaliro bwetyo bwe tutambudde tujja kuddingana lunaku lwankya. Mbeebaza nnyo mwenna be twatandise nabo okuva ku ssaawa emu paka kati nga tugenda okumaliriza program katubakwase bannaffe ab'enteekateeka endala babongereyo mbadde Munasingo Mary Namirimo ne Hazi Kitunzi gye twatandikidde musiibe bulungi mweraba.